ekibi kibeera kibi Ssobi abadde mubi kibi tukikkirize amazima gabe mazima bwana Ssobi abadde mubi nnyo kwegamba mu Kisenyi abaddemu ne base nga n'enju yawamba mpambe ey'omukadde oyo nga bamutiisa omutta ffe tetusobola kugamba nti twanakuwadde nnyo Ssobi nze nsaasidde baana just ababadde tebabiriimu abatabimanyi naye mukazi we family ye mulirako bonna okitegedde anti kati gojja gakusaasira nga yagibwamu oluba lw'amannyo lwonna yaali wali eyalongoosebwa panki gye baamukuba mu kamembe agamba mukama weebale abantu tebasanyuka nti lwakuba abantu balina ensonga zaabwe tali munnakyalo ayinalo esobola kwataakinga Ssobi abeera ne bakyaliibe bataano be nga bw'owulira nti ono komanda ono jjeno gundi okitegeera Ssobi nga ye mutwe omukulu naye nga kwabo buli gwayina akubeemu n'omenyeka bwakukuba mu kameeme oddamu okusanga weebase nga n'ogenda bagenze dda kaakati gwe tosobola kuŋŋamba nti munnakyalo alaba embeera eyo action eyo nti bakuba omuntu teke n'akutuka akalevu n'agwa wansi n'asigala ng'ajja ne bbulooka wabula ŋŋamba bugambi nti mu nsonga ezo basindikiddemu bali abali trained okitegeera ng'ensonga mwali bamu ababadde trained mu lulumba kibadde mix kino kiri mwalaali fe abamumanyi tosobola tugamba Ssobi bwe tugaakudduka nti abbye ekintu adduke gwe wolowooza okudduka mu malasoni zammwe mbu mudduka gya byalo addukawo 100 muddusi mulungi kati omuntu anona ssente ku paaka enkadde n'adduka n'asala n'ayita mu owino n'abaddusa n'abayisa kayanja naye nga buli we muyita bagoba kati nga bagenda beeyongera nga bagoba omuntu omu n'adduka n'agenda nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe nnungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwa Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule John Segawa Arts ne Buyu Studios ekutuusako omuzannyo amakula The Golden Calabash ekimala ebita subira okulaba ebyewuunyisa entuuko n'obukuubagano ebiri mu lugero olukwata ku mukwano obuyinza n'amaanyi gwa Katonda nga bweyoleka Chifu Mukwawa kakyali Chifu Mukwawa Tuwanizamu International Conference ku Healthcare and Social Worker egenda okubeera u June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road North York on M3C IT3 ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective oba ogenda kubeera International Delegate ojja kusasula Canadian $4 ate local delegate Canadian $3 mateno conference tesosola tujja kwaniriza bamaama bataata bakadama babankazi aba human resource ba artisti buli muntu akola mu bantu betulize ba social workers ga mu healthcare ba doctors ba nurses ba caregivers ba RPN ba counselors ba ARN ba PSWs na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers okumanya ebisingawo kuba plus mukaga nnya 77022 oba plus munya 377288982 eno international conference ya healthcare and social work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, Global Events Canada, Nightingale Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you.
Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Nze lujja omulungi atulaba nga tusinzira wano mu maka ga omwami Kabaya president wa Ghetto tuzza okubeera nga twogeramuko emboozi nga weetambula mu Ghetto omwana wa Ghetto yafudde Bobi Wine namulabe yavuddeyo n'abeera nga atutemeratemeramuko ku bulamu bw'omugenzi Ssobi so Kabaya engeri gy'awangaalira mu Ghetto era ebbanga eriisiro nawe lwe twali twogera naye abadde alina engeri gy'akonako ku nsonga ezo za Ghetto n'abaana engeri gye beeyisaamu so ndowooza kiba kitwala bulungi mu kaseera we kati okubanga naye tufuna ku ddoboozi lye n'eki ky'olowooza ku mbeera nga weegenda mu maaso. Kugakyenda banze mu ggwanga. Okusookera ddala sooka babuuzeeko. Bakansooka mbuuze ku bannayuganda abatulaba mugamba muteeyo. Kansuubire muli bulungi. Naye naffe tuli bulungi naye ate si bulungi nnyo nga bwe kyali badde. Nze bampita Kabaya. Era nga nze pulezidenti wa Ghetto. Nze eddoboozi ly'abaana ba Ghetto. Butereevu. So Ghetto zigamba ki? Ghetto zirimu ebintu ebitategereka olwaleero ebizze mu Ghetto. Ebitabaddeewo nnyo emabega luli. Olwaleero nga byeyongera bweyongezi. Nga luli tebibaddeewo. Olwaleero tulaba nti Ssobi yafudde. Abamu bagamba kibi, abalala kirungi. Waliwo abasanyuse. Waliwo abasanyuse. Naye nga basanyuka olw'ensonga ababadde bamumanyi abamuyinako causes nga bamumanyi kuba bw'oba omanyi Ssobi nange nnyinza okwegatta abamu ku abo ne ŋŋamba musajja gwe kwegamba w'otunula mu sayidi y'omuntu omulala asanyuse nnyinza okumuwagira kwekyo ky'abamumanyiko kwekyo ky'abamumanyiiko kati nze ate amumanyidde ddala nze nina bingi bye nnina ku mutima ku musajja oyo ne bendabye abaana bajjeeko ssente wadde babadde nga bayaaye nti basazi ba nsawo ajja mu tawuni n'amusanga n'amukuba mu bantu oyo n'amumenya oluba ne bamusiba ebyuma n'oluba ne lutaddawo. Ssobi future y'abaana bamenye emba n'okuwulira obuwulizi nti oli yabbye essimu n'agiteresa gundi okitegedde Ssobi ng'alumbirawo naye aleka akubye omwana n'akuba ne maama gwasanze mu nju eyo n'akuba ne bbaawe. Tali kuwa Ghetto tali kuwaki ye kasita bamugamba nti awo waliwo ekiriwo okitegedde takitwala mu bulungi. Kati bannayuganda mujjukire nti ebintu ebadde bijja bikolebwa ku bivvulu nga bw'olaba nalabako ekivvulu awo ku lizooti emunyonyo tayimu y'okufuluma omusajja ne banne ne bateega abantu abalinnya takisi nga bw'olaba awo abantu baba bangi nga ekivvulu kiwedde ne bakuba buli omu ne yeebaka okitegedde. Naye mbadde manyi ye obukugu abinamu bana ababba banka nga manyi tali mu byama. Ssobi talina waabadde takolera. Ssobi talina waabadde takolera si misana si kiro okitegedde. Nga musajja w'amaanyi. Kati Ssobi ekituufu wadde abantu be bakaaba family bambi bakaaba naye ate n'okussa abalala assizza bangi mu kutwala abaana mu nsonga ezo mbu mujje tugende tumenye enju y'omuntu nga bw'obiwulira era nti babadde babawadde ssente bagende bakuuma ettaka nga ttuufu nga ly'okuuma ttuufu ate bali bajja batya n'ejjambiya mbu batemu omuntu okitegeera. Ettaka obyo bikyebu kyaliwo ebibuuzo akyaliwo ebibuuzo simanyi wategedde ku nfaayi. Enfaayi nagitegedde kati enfaayi era yo yakatemba kati nze kyenkugamba ggwe teri munnakyalo nziramu okukyogera teri munnakyalo ayinalo esobola kwataakinga Ssobi okitegedde. Lindako nkunnyonnyole Ssobi tabadde omu tatambula omu okitegeera
abeera ne bakyali be batano benga bw'owulira nti ono komanda ono jeno gundi okitegeera Ssobi nga ye mutwe omukulu naye nga kwabo buli gwayina akuba emu n'omenyeka bwakukuba mu kameeme oddamu okusanga weebasenga n'ogenda bagenze dda kakati gwe tosobola kuŋŋamba nti munnakyala alaba embeera eyo action eyo nti bakuba omuntu teke n'akutuka akalevu n'agwa wansi n'asigala ng'ajja ne bbulooka ati bayinza okuba nga nabo babadde beetegese ekimala tekisoboka wabula ŋŋamba bugambi nti mu nsonga ezo basindikiddemu bali abali trained okitegeera ng'ensonga mwali bamu ababadde trained mu lulumba kibadde mix kino kiri mwalaali fe abamumanyi tosobola tugamba Ssobi bwe tugaakudduka nti abbye ekintu adduke gwe wolowooza okudduka mu malasoni zammwe mbu mudduka gya byalo addukawo 100 muddusi mulungi kati omuntu anona ssente ku paaka enkadde n'adduka n'asala n'ayita mu owino n'abaddusa n'abayisa kayanja naye nga buli we muyita bagoba kati nga bagenda beeyongera nga bagoba omuntu omu n'adduka n'agenda kati kankunyumiza ekisesa olaba zino eggaali eziri mu Kampala nti abaana beegassa abeekatwa abeekaleero abaliwo kati Ssobi yekka ne banne be babadde basobola okweŋŋanga eggaali eyo ne bagikuba n'esaasaana ne babalumba ne gye bawummulira ne babakyambuwa ne babajjako buli ke balina okitegedde Ssobi nga abadde musajja waabwe kati gwe ng'oŋŋamba nti bannakyalo bafunye amajambi ne bafuna amaanyi mpozi ŋŋamba nti bazze nga balinga Lwasa ne bw'oŋŋamba mbu bazze kubanga bakulaga nti n'abagenze ku ttaka babaddeyo nga 9 bano Ssobi be yali yatwala okukola kitegeeza bannakyalo mwasussa obungi basussa obungi naye ate n'ekirala tewali yadde akatambi akalaga firimu eyo ng'etandika kuba bw'etandika ssaawa 4 neggwa ku 9 tosobola kuŋŋa nti ekyalo ekyo tekiriiko bantu kwega waliwo okufa mu kasirise ate si yasoose ojjukira bajjo nga batunda simanya tisaati za simanya zaali zaki kyalenga extra kwowinaawo omanyi gurupu eyabakuba gwe gye yava kati ezo gurupu weziri nnyingi mu Kampala gw'omanyi yatwala Eriyasi Lukwago ku katale ka paaka yadi kati ffe bonna tuba tubamanyi okitegeera n'olw'okusirika n'ababikola okubawa ssente babikole nabo nga tubamanya kati wabaddewo ayikomandi ebadde awo Kafumbe ng'ekulirwa omuvubuka muto nnyo bamuyita Ibula nga muvubuka mulungi nnyo kale ate ye wadde kyeyo byonna bibaddewo tabadde na mpisa mbi Ibula yalwala lunaku lumu n'afiirawo ng'anyirira bulungi nnyo nga talina yadde ekimuluma Ibula yawummula emirembe myezi ng'ena abadde naye era ng'akolera abantu bano abagagga bano betulaba bano betuga abagula ebizimbe mu Kampala era be bamuwa n'ekifo awo kwayikomandi omwana oyo naye n'afa ng'ayina amajeege abalenzi be be bamukubakuba bajjo ne banne nga batunda tisaati awo ku owino ne babambika bubi nnyo ne babasabika mukama waabwe yafa kitegeeza abaana bano tebakoma mu ghetto kati kitegeeza bakola gwaggwanga kati kino tekiri mu ghetto nti oba kiri mu Kampala babatwala buli wamu tegukyalina muze kati mulimu we balaba nti poliisi bagezi bo abapoliisi basoma okitegeera tosobola batwala kukola violence eyo kitegeeza ate n'obubinja obwo bulina abali emabega nga ne bwe kakikola teri abakwatako abo bennyini kati ekiseera bwe kituuka oba baba bakooye oba kiki ekibaawo oba wabaawo obutategeeragana ofa otyo nenze sijja kukkiriza batwalenga abaana ku mitwalo 2.5 abaana babatwalirako 2.5 baana baliwo abo batwawulira sokose mbere wano tulabe kakati abaana abo bw'okitunulamu abaana abo babajja mu Ghetto nga bw'onajja mu Kakajjo n'ojja mu Kisenyi naye okusinga ennyo abaana abo bava mu muzaana kubanga mu muzaana kiri awo mu Kisenyi era nakyo Kisenyi tu
kisenyi firi kisenyi tu chairman wayo ye Saadi nene Saadi nze nalisira banga chairman yavuga V8 chairman Owero Siwa Saadi avuga V8 chairman wo mu Ghetto avuga V8 chairman wo mu Ghetto avuga V8 naye tajivuga ndi lwakuba yakola nnyo yagigula naye akozesebwa ukitegedde sentebe yensonga kye bagambye nti ennyumba gy'abadde abeeramu yawambibwa n'omukadde nga tasasulwa sentebe nga teyagenda yogamba ku Ssobi nti owaayo omukadde mu muwaka sente ke akenyumba gye mubeeramu wakuŋŋaanyiriza abalenzi agamba gye wagajja n'agatwala kwegamba mu kisenyi abaddemu ne base nga n'enju yawamba mpambe ey'omukadde oyo nga bamutiisa omutta okitegedde basooja be mwe babeera abadde n'emmundu ebyaddala emmundu eyo era nga bw'okimanyi nti wano emmundu zaafuuka za bulijjo tuzze tulaba abatalina kombati balina emmundu naye nga bannaffe bangi betumanyi babakozesa emirimu kati waliwo abalala nga ye bamuwa maakatu buli muntu akaaba maakatu naye nga gw'omanyi nti gundi emirimu gy'okozesa emmotoka eyo ekituufu si mituufu ogenda owulira enkeera nti maakatu yatutta omuntu naye nga si bapoliisi si bamagye nga naawe omumanyi muntu wa bulijjo bamujja wano ne bamujja mu Ghetto ne bamubanyigamu awo n'akola ebyo byonna nga bw'olabye Ssobi abikola kati ekibi kibeera kibi Ssobi abadde mubi ekibi tukikkirize amazima gabe mazima bwana Ssobi abadde mubi nnyo era akalulu ka 2026 kaba kubanga katuuse najja ku bwa mmeeya bannange mwalirabye nze nkubuulira bino n'Eriyaasi yalidduse baali kirese na bulesi ne badduka bino tebibaamu kusaaga bo bwe bajja babazze baba bazze asobola tekyekimugaano byakutegula buteguzi babadde bajja tegula eri balina aba bali emabega bagambe ekkiriya kiba kiwedde obadde mukwano gwe nga gwe Ssobi tubadde twogera era tusisinkana n'olunaku lumu tubadde erugogo eyo ku cricket ovo Ssobi najja n'atusanga ne Bobi Wine Kabaya mwana bane baba weeyo ku mwenge olw'okuba tumumanyi namuganze saagala na mwenge gwe n'ogugaana neŋŋaana olw'ensonga ssente ezo za musaayi mwatugulira omwenge tumanyi byakola blood money naye ekyewuunyisa teyakwatibwa kusibwa yasibwako omulundi guli ogwaziri ssente za banka oba ogujjukira guli ssente n'azizza ssente teyazizza naye kale nga bw'obiraba era ebitambula ensi etabuse Ghetto zitabuse buli kimu kitabuse tubadde tujja ng'oyogera ku baana ba Ghetto ng'obagamba okukyusa obulamu nga bino ebintu obiraba bigenda mu maaso bwe nalaba nga bitandise bifuuse bya ddala omanyi waliwo kye tukozesa mu Ghetto nti bw'oba wabuuka n'otabuusa oba tewabuuka kuba Ghetto yakubuusa mulala kati gwe yabuuka buusa bw'otabuusa oba tewabuuka olw'ensonga sisobola kuba nga nkulaga nina emmotoka ate nga ngivugira mu kyalo bwe nzija we muli sigibalaga kitegeeza tojja kufuna kikonfide naawe gamba nti nsobola kangivuge Mercedes nzije okitegeera mugambe mwana obulamu bwa Kabaya bwakyuka ayina ne Benzi amba nkubuusa nti kisoboka kati gwe nojja mufaanagane kitegeeza gwe tewabuuka era tosobola kubuusa kati ffe abaabuuka tuzze tubagamba nti bakuwa emitwalo 2 naye bajja kuttirayo kubanga kati lowooza muzze kuuma ggomba si kyalo kyo nga nejjoddukira buli mutuuze akuba nduulu olw'ensonga takumanyi bakambwe bazibu okitegedde olina kutaasa oli ku kyalo kigwira bajja kutta kyekyo kyenzija mbagamba buli lunaku wadde okigamba abaana
naye olw'okuba nti ebyobufuzi biri awo bwe bityo waliwo abalina ssente bakwata ssente ne bagaana ebigambo eby'amagezi ne badduka ne ssente kati kyekyo ekizibu we kiva naye kati Ssobi kati gwe tubala yasosoffira mu mbeera weeti si Ssobi si Ssobi ngamba kati kuba n'abaana abalumba ku ground abakola emirimu si Ssobi yekka ababadde ba generali nzize ndaba bangi okuva emabega yonna kati muzaana eyo ate eyina likodi muzaana eyo yalimu omusajja nga bamuyita Teefe Teefe yatuuka n'okuzimbisa poliisi ya muzaana ku muzaana ne bagamba mu makaago katuzimbewo poliisi bamusengula sina kumusengula sigalawo naye ng'ekitwewunyisa bwe mumutwala ku makya saawa nnyanga akomawo Teefe akyali mulamu Teefe ali Masaka eyo mpulira adda Masaka eyo oba yalokoka naye Teefe okitegeera nga bamutwala ku makya kati ye Ssobi kwegamba omulimu gwammwe ogusinga obukulu abaana ba Ghetto kugenda kubakozesa suicide job ezo bo kye babakozesa nnyo ebyo nti kakati nti egundi yesimbyewo n'egundi Serunjogi mu mulumbe mumukube mumusale n'egundi agende mu ddwaliro ng'abo babawa ssente nga balumba nti ennyumba ekaayanirwa ekkolo naye kakati ate twagala gijjako gundi mutikkeyo takisi 3 kati ng'era bw'okiraba olwaleero bawandiisa abaana bajja nti tugenda kkolo waliyo okulya omuceere waliyo biki okitegeera n'omutwalo olutuuka eyo olumu nga tebazibawadde oluusi nga n'ekigendererwa kirala nnyo mwina kye mutya be babakozesezza kati batandise obbeeraliikirira tubakuuma tutya amu akola nti afuna ababadde abakyamu enno n'abasika bamanyi ba Foxi bakiimu waliwo omuyaayo ogutu abadde wamaanyi nnyo ogutu mukwano gwange ababaana mikwano gye ba Foxi baani okitegedde naye ng'obulamu bwawe bwakyuka kati bwakyuka naye ate tulina ekirala kye nnyinza okweraliikirira nange oba nendaba bwe ntunula ewala nti mubasika mubayita mubamanyi naye mwewala ekinaddako ensinga etabuse nti bano tubalina kubanga bano nate be batono buli lunaku mu Ghetto bwe muba mwatta maani na biso naki maani ne mumutta yazaala omwana okitegeera omwana we Simonji yali Swaibu mutabani wa maani maani yali musajja mubi nnyo nga y'omu ku babbi abasinga okuba ab'ettabu maani yagwa mwambuusa oba bamukozesa biki naye ne bamufumita ne bamutta yaleka omwana we atali omu oba babiri abataasoma abataakola ki simanyi gye bali okitegedde bayinza okuba kati nabo batondawo eggaali endala kubanga embwa ezaalambwa akamyu kazaala kaki kamyu naye ku ekyo kyoyogedde we nalabye abaana ba Ssobi ndowooza yabakuzanga abaana ate ku sayidi endala kuba nalabye nga balabika okubanga atibba ekifaananyi kiralamu kyataata ebintu bino bizibu osobola obbiraba bwotyo n'oga yazaala abaana ne kakati kale kati abaleseewo baabwe bw'aba abadde nti anyiga abantu eno n'akwata ssente n'abasomeseza mu masomero amalungi n'empisa ezo n'atazitwala waka sobola okukkiriza nti omuntu asobola okunywa enjaga mu Ghetto eri n'onywa nga weekwese nodda eka n'obakkiriya nnyo era ne balowooza tokubwa ng'ekyo ekifaananyi yakikweka naye kaakati naye kati ekiva emabega w'ekyo nti kati yattiddwa omwana omuwala taafuuke malaaya ssente zinaddamu okulabika abo ababadde bamukozesa bagenda kuweerera abaana abo okitegedde obadde omukozesa gwe mugagga gwe kyogamba ogenda kuweerera abaana abo kibuuzo bajja kufuuka bamalaaya abaana abalala bafuuke babbi abalenzi okitegedde akati nga bwe babadde bamwagala ennyo n'okuyamba eggwanga lino kati katubasabe busabi nebali baleme kuba ngono kati muyambe abaana be saagala kututunule mu kamera olulala nga tulaba omwana omuwala akaaba nti okuva taata lwe yafa era ekikolima ekyo nakyo kiddira ono
omwana ye kituufu omwana tabimanyi kati ono yamukozesa nze omwana ye simuyinaako buzibu n'abaana kuba bo baana omwana tasobye oyo taata abadde mubi kyo kituufu in fact mu mbeera eno ndowooza wetugambira abantu nti ba abaana mubabeereyo abaana mubaleke tebamanyi oba baalya ku ssente y'omusaayi oba kwe bakulidde bannayuganda abaana mubaleke naye mutunuulire bano ababadde babakozesa ate tunuulire ne bano abasigaddewo abatannattibwa ekijja okubatuukako balina okukomya okutwala abaana b'abandi mu bintu ebyo kuba oliyo basaalumanya bano aba bayanga bulaadi abazze kati gwe saadi bw'okuŋŋaanya abaana ba ghetto olw'okuba banywa amafuta bakola bikyo kitegeera gwe n'obafuula ng'abatalina baabwe n'obatwala mu mulimo ng'ogwo ogw'obutwa kyoyogedde ekyo ng'abatalina baabwe tukanye tulowooza nti temubiiko bantu munnange nabo balina bamaama baabwe kati bwe nkulaga nti twakirabye ku Ssobi jjajja yavuddeyo abaana twabalabe banyira mukyala we waali tumanyi temulina bantu era buli mubbi kyo kituufu aba mubbi abba n'alabirira famire ye buli mubbi kuba ye kyaba yalonda ng'omulimu kati ffe tuyinza okugamba lwaki gwe muwala wa Ssobi tewagamba ku Ssobi muwala wa Ssobi akuze nga Ssobi ataddewo ekifaananyi nti yalokoka okitegedde nga kitegeeza asobola n'onnyumiza muwala we nti edda nali wa ttabbu nnyo wadde leero nkola kino na kino naye nakyuka kubanga sirowooza Ssobi akyusa emyaka nga okubeera mu ebyo kati nga takyanona za ku street kuba kumenya maduuka okitegedde kiyinza okuba kitutta emyaka nga 7 ng'akyuseemu nga ye bwagira nti akyuseemu kati omuwala ono engeri gye mulabamu ali mu myaka nga 10 n'emeka 18 bw'ati kakati bw'aba mu myaka egyo kitegeeza abadde muto abadde muto tetujja mmussa mu nsonga ezo ne mukazi we tuyinza obutabimuteekamu konna okunyolwa kwe mulaba banyolwa tukukkirize nti bo baalumiddwa era waliyo n'abantu abalalira abalumiddwa balabye abazimbi be abantu abadde bamufunirako oli agamba yalumiddwa abazimbi mbakkiririzaamu naye ate bano babadde atwala mbu boyinze n'empeta gwe nedda oyo muleke ye gurupu endala eno gyeyabadde nayo abo beetaaga na kusooka kugenda mu kansolingi babakwata abo abaana babakwate babannyonnyola ensi bwetambula okitegedde kubanga oyo omwana gwe babadde batwala bamuteeka mudde omutima guli omuwulira ng'ayogera nti bafala ne batutwala ne tubaza ne tubakuba okitegedde naaga buli omu akwata ejjambi oyo alina endowooza ndala kati bw'aba mukama waabwe afudde kakati kitegeeza gurupu endala eweze eyaba ekijambiya kakati bagenda kukwata jjambiya soko mbuli obulamu butya mu ghetto nga komanda bamugjeewo kati ngono we yagenze olwo baba bazaako ki ebiseera ebisinga wabaawo omulala ddawo kubanga bonga nti komanda afudde komanda ng'abadde akolagana ne saadi ye musajja chairman nga bwe gambye nti avuga V8 naye okuvuga V8 ogenda kwekanga nga bamukozesezza okumenya ebizimbe ebyo byonna ebibaddeawo ng'abantu tebabawaddeyo yadde 10 kakati nga y'omu ku balina gange ennene emuwuliriramu okitegeera n'abagamba gye tugende tukole bwe tuti gundi agenda ye talinnyayo saadi munafu asigala eri amagye kati n'oyo aba komanda ate ejjukira komanda ng'ate chairman ow'ekyalo buli wava komanda waddawo omulala kiba tekikomye kati ate tutunulira n'abaana bano abato abajja nga balaba nti kisoboka nabo ne bagaa tuzimbewo ejje eryaffe kino kiri mu halaali reality abaana abakuba bannayuganda embooko nga beekuŋŋaanyizza bw'obatunuuliramu bali wansi w'emyaka emyaka 16 okitegedde 16 15 14 bakuba tebayagala kumanya buli omu kyakwata kyekiki bakuba omusajja omukulu n'akaabanga akaana nga baana bato kakati ekyo
wekiri nebali abagamba tubawe emirimu muwaako batono okitegeera be mweraliikirira mmwe be mulowooza nti bano bwe tubajjawo ekyalo kino olw'okuba kiri mu ghetto tutaddeko ebizimbe bajja kuba tebajja kubba bantu bano mwe bizinensi zammwe zitambule nedda bonna bawe kati bonna bawe ghetto zonna ate tososola nti we naguze mu Kisenyi nataddewo ekisaawe kampita abavubuka 3 okitegedde ba mu Kisenyi Kyakyeria Nkakajjo Simanya Muzaana okitegedde Soso Center bwotya gabanya Kaleerwe banoneyo wa okitegedde nga bwogambye nti bajjeno londa mwaba ababakulira Katwe wa okitegedde ate tokoma kubateekaawo babeerewo bazzeeyo baddeyo mbannaabwe okitegedde babeeko bye babayamba bababudeebude babannyonnyola ekyo kyekyagaana okitegeera naye nga kyagalibwa kibeewo waliwo abakyagalira ddala kibeerewo tutunulire ekintu ky'okufa kati ngaffe abantu okufa ndoza tukitegedde tekimanyirikika si kyangu si kya bulijjo ndoza wano wakati mu mbeera ku side emu tulina okuddayo tugambe nti wadde kale Ssobi byonna bibadde nga ebiri ensi tebadde mmanyi bweti naye kale engeri gyafudde kati ffenna katuyimire ku kimu kya busaasizi netumusabira anti kati gojja gakusaasira ng'eyaggyibwamu oluba lw'amannyo lwonna yaali wali eyalongoosebwa panki gye baamukuba mu kamembe agamba mukama weebale abantu tebasanyuka nti lwakuba abantu balina ensonga zaabwe okitegedde gwe bw'olabanga abantu bajjayo engoma ne bagikuba waliwo omusajja omu yakola graduation abaana be nga babatikkidde naye nga naye taziika okitegeera tagenda ku mikolo ku kyalo olw'okuba alina obusente yategeka emikolo n'afumba emmere ne bagizira n'endongoyi yakeera ku makya genda kuyita mu bantu agenda agamba naye munsonyiwe bwe mba nasobya okitegedde kakati so kwegaba tukitwalire mu kifaananyi nti kiringanga abantu baneekunga ekyokutta si kya buli omu naye n'osanga ku kyalo nti bassa omubbi ate bameka be basudde ku kkubo ne baga omulambo bagutuleeteddewo ne bagusuula sigwawo naye oyinza okwekanga nga be bamu kwabo be bagobanga bazze bamufubutula eyo baalemera ne bamuttiraawo okutta so kizze kibeerawo kati tukimanyidde nti abantu babatta ne waliwo n'okutta n'okulimba okwo ne kubaawo ne wabaawo n'ekino ky'ogamba mbu tunakuwale kati ffe abamumanyi ne byakoze okitegeera ffe tetusobola kugamba nti twanakuwadde nnyo Ssobi nze nsaasidde baana just ababadde tebabiriimu abatabimanyi ne mukazi we okitegedde nze abasiraamu ate mbawuliriza nnyo abasiraamu bandaga nti sente eyo embi n'omwana ng'otegeeramu n'emmere eyo tewali giridde efumbiddwa ewaka ng'otegeera ewaka sente eyo bye baleeta nti kulya engatto ze baggulira n'omala okimanya ng'otegeera bo bakulaga n'engatto eyo tolina gitwala gamba kitaawe engatto eyo naye bali babadde tebategeera tebakimanyi baana bato abo bo mbasaasira basaagala badde mu bulamu buli ate bwenvaamu emabega bwe ŋŋamba bakyali bange nti tusobola okukyusa embeera okitegeera naye Ssobi ye kaave mu bantu ye mumuleke ave mu bantu agende avunaanibwe emisango gyeyo ku nsi bagumusalidde nabo video bwe mbadde siwanga budde nabuwuliddemu awo naye ng'omusajja abadde mumalirivu nnyo kati naawe okirabye kyekyo kwensinzira ne ŋŋamba abadde mumalirivu bambi teyafudde bannakyalo tekisoboka ekyo bonna be muli respect naye ekirungi Kabaya ebintu obyogera nga bibiri nasigala nkunoonya nnyo kuba abantu era ebiseera ebisinga baŋŋamba Kabaya ayogera ebintu ebitegeerekeka amazima gabeere mazima mukulu munnange twogere amazima gayamba abanaddako
Kitegeera. Ojeko kuba nti Luwenzi jano oyogera ku byokulya mu ghetto abatasoma abasuli abasibe enjala. Oyogera nnyo ku kintu ky'abavubuka engeri balina okwekwatamu. Ko tutera okujja ne twogera nti alien skin ata okoze woti n'omugamba. Katukola woti. Okwogera ku nsonga kirungi nnyo. Kati gwe kyoba omanya. Tetulina obulamu bwe tutajja kudduka. Era ebiseera ebisinga ntera nnyo okugamba nti kale ekizibu weekiri naye tukoze tutya okwenganga ekizibu. Nze ge magezi gensinga okulemerako nga ndi n'abaana abo. Ngamba weebiri tulina obuzibu tuli mu mbeera mbi naye tutujja kudduka mbeera. Tusaze magezi ki okwenganga embeera okugijjawo ate nga tusobola ogijjawo. Esoboka tusobola ogijjawo. Naye nga baaba ku Bobi Wine bye yayogedde oba wabirabyeko oyinza okubako gwe kyotongerako kaawo ku bulamu obwasooka obwo mu ghetto nga buli bavubuka ddala bali ne Ssobi baani abo bonna. Ate era bibadde kaali. Bibadde kaali kubanga kati bw'otunula mu wabaddewo embeera nti gurupu eri terina kugenda eno. Abeeno bawala n'abeeno. Ne kino kizze kigattibwa kyova olaba nno obuzibu bwenyongedde ddala. Nti bw'osanga ow'ekatwe nga yeegasse n'ow'ekaleerwe ow'emulago ne balumba ab'omu kiteezi ensi tabukuulu. Naye nga n'emabega bibaddewo naye ng'ate si nnyo nnyo nga kati. Kubanga ono aba agwa mu kampu eno ono aba ali mu eno. Nga kizibu okwegatta ne bakola omulimu ogw'amaanyi ennyo. Kati amaanyi gali wamu batuuse ne beegatta ekitole. Nti abeekaleerwe bakolagana n'ab'omu Kisenyi n'ab'omu Muzaana ne bakolagana n'ab'Ennateete kati ne bakuŋŋaanira mu kifo kimu ne bagamba waliyo ekivvulu kya UB40. Walabako UB40 lwe yajja wano. Omanyi abaasambibwa ku olwo. N'abazungu baakubwa. Ate kati gwe ebivvulu binaatera n'okufiiramu abantu ebyo. Ebintu ebyo emikolokolo ginaatera okufiiramu abantu. Abaana batuuka nga tewali kiddako nga alina njala ebaluma balina amaanyi bali gurupu. Kale kinene tuddayo ku kiri ky'okaabira gavumenti. Okitegedde. Eri obwana wa ghetto yenna. Kati rero tutunulira bano ba gurupu kiki. Katuddeyo tolondamu. Kola obwenkanya. Okitegedde. Funa abakulembeze abatuufu. Okitegedde. Abasobola obbalaga ekyokukola si kubayita kubawa ku mmere balyeko. Si kubawaayo mudamuda. Si kubagamba mujja kulonda emirundi 3 nkuweeyo emitwalo 2 gogenda okola ebibyo. Wabeewo obwenkanya. Okitegedde. Twagenda mu ghetto Kabaya n'atulaga banywanyi babaali bakola amasigiri. Amasepiki biki. N'otulaga nga beekozeemu awo bu gurupu naye nga waliwo ebibasoomooza. Kakati n'olaba abantu abo abali ewamu mazima nga n'okunona ssente za PDM ze bagamba. Omusajja atambula omwaka mulamba n'atazifuna naye nga amazima gaali badde nti n'okusituka obusitusi n'obasanga we bakolera n'obagaa kizibu ki ekibatawaanya nti kino na kino singa tebakyakola seppiki zokka singa bakola gundi zibushi singa bakola kati zino diskibu za buleeki ebyembengo kubanga ebintu ebimu kati tubiraba nga piston zikolebwa bantu mu nju awo kati ekyo kigaana nti n'ayinawo kyakola tezimumala ekirajja kgenda amenya oluggi era nze mbiraba wano baaba simbanyi byo tugenda naye kifaananyi buli lukya kibeera kirala nnyo ku ghetto eno tukifunira mu bayimbi ba ghetto youth ne tukifunira mu bulamu bw'abantu ababulijja abali mu ghetto bagamba ekintu kya Ssobi kino kyakuyigirako nnyo era waliwo ekirina okukola nnyo ate bannange katulinde tulabe tusabe Mukama kati ebisigadde tubikwase Katonda kubanga we tulaga mu kaseera akazibu wakambwe nnyo wakambwe nnyo kale
Oyina kyokonyeko Kabaya nti buli bwobuuko olina okuba nga obuusa abalala ye Ghetto ennyumba eno we tuli wa Kabaya twabalagawo mabega kaawo tukuze tukola videos ez'enjawulo era ndowooza Kabaya ku lisiti y'Abannayuganda b'osobola okunoonya n'otamubulwa kwali nti oba wakamubuuza nti Kabaya gy'oli waka nti gyendi ng'ojja omuntu ng'omusangawo so kiba kyanjawulo ate n'atagaana gibalaga Omanyi omuntu omayinza olowooza kubanga teva mu musaayi nti sente ya musaayi okitegeera zino ze sente omuntu zasonda mpola n'ozimba ekintu kyompola n'eleero tennaggwa nkyazimba ngula ebintu byange nentereka ogwo omwaka ne guyitawo ne simaliriza naye nga nja kuzimba mmalirize omuntu atuuka oyita wano ng'emmotoka epaakinze waggulu nga buli kimu kiri kiriya ate n'otagaana laga abantu kuba omulala ogambye wava mu Ghetto ye n'akyusa obulamu akweka abalala kyayina then n'agenda ku bigere oyo aba teyabuuka kati nze yabuuka mba nina okubuusa ate kino kiri ku buli omu eno message ekigambo kya leero bw'oba omanyi nti wabuuka ng'oli mwana wa Ghetto oyina okubuusa bw'otabuusa balala kitegeeza oba tewakola ki tewabuuka kyekyo kye tugamba nti omusomesa asomesa naye ate omwana wa Ghetto ono ataasoma asobola okusomesa omusomesa obadde okimanyi kubanga ono abasomesa ye tamanyi ono gye yavudde oba yalidde oba nnyina n'ekiteeba ayombye ekiro ebya Ghetto nga bw'obimanyi bakasuula omu mu ssomero bakazze tekaalidde ono akanya busomesa naye nga yalisoose kabuuza naye kayinza n'okuba tekeebase nga buliri basuze babuwanise waggulu enkuba yatonnye kati anaamanya ki mu kiraasi soka otereza obulamu bwabweka kyekyo maama ng'afunayo kasente taata afunayo kasente byebireese Kabaya nga tumaliriza temukifunira mu layini ya byabufuzi kino kyenjagala omugamba naye ku birowoozo byonna engeri gye nkulaba olowoozaamu n'engeri gy'omanyi Ghetto gavumenti yali eyagaddeko kukozesa ontegere bulungi kuno okukozesa nti kibeere ng'olina engeri bw'osobola okuba nga kyonna kyebakufuula oba kyebakukozesa nga kisobola oyamba omwana wa Ghetto omulala ali wansi oba just kyojje ku mmeeza obaguze ebirowoozo na Ghetto kiki eriko ebiseera ebisinga gavumenti era kati kyova olaba ogambye tebakiyita ekyobufuzi ffe tusobola okugamba ate nti bo be bakifuula kati ffe bw'ovaayo n'oyogera ebituufu ebyalikoleddwa tebabyagala biwulira balinga abagamba nti okutambuza obulungi ekintu n'eyo life erina okubeerawo eri ey'owansi eri kaakati obuzibu obulala ne bujja nti bali balondayo omuntu atasobola bintu ebyo ne bamuteeka mu kifo ekyo era ne bamufuula munene nnyo w'amaanyi okitegedde nga bakimanyi ye yeenoonyezaayo kake okitegeera ye ng'omuntu kuba Kabaya ye bwe banaamuwa n'agenda awa banne ne bakulaakulana balinga abagamba oba Kabaya anaafuuka ate ekintu ekirala nkwe balimu omutima oguba ogw'obutayagaliza tusoberwa okitegedde kati mabega awo tubadde ne bukya tobadde tobiraba bukya maani baamuwa ebyuma by'amanda ebikola amanda kino nkyogera sirimba nga ntunula mu kamera omusajja oyo n'akwata ebyuma ebyo n'abitwala n'abitunda emitwalo 7 kuba siimaawo kati ebyuma eby'obukadde n'obukadde omwami oyo era kati njagala bakwata omusajja oyo bamubuuza ebyuma gye biri abatwaleko wamu twabiraba nze ndi wa mu Ghetto basiima endi kumpi wali baatikka ebyuma ne bajja ne babitunda awo emitwalo 7 nga bivudde wajja bukya ebyuma ebyamuweebwa simanya salimu sali kati enkola ng'eyo nti obikutte obiriwadde omuntu atali mutuufu enkya tugenda mubuuza tutwaleko ewali ebyuma 2 ebikola nga tewali nga naye yajjayo kake kubanga mwamuwanga muyala nga n'omutima oguyamba bali naye tagulina kati nange nga sisobola kukolagana naye olw'ensonga muyala nnyo buli kaafuna alaba ye buli kimu ye
Kale ngenda kubanga nkwerekeza Kabaya naye mu kibuga nga 3 tulinamu Nkwakyo festival tugenda kukwacha Nkwakyo jeri nnyo tali buzibu ab'Enkwakyo basobola okugenda bakwachemu n'abalala ne bagenda mu nkuuka naye ekintu kiriwo wano si butayagaliza wabula engeri y'ebyobufuzi gye byajja buli kintu bakireeta nga kirimu ki aliye ne sikini obuzibu bwe sibulaba na Nkwakyo festival kubanga bagenda mu Nkwakyo era baboyi mugende mu muwagire abakabaluka nammwe mugende mukole ki mumuwagire n'oyo atamatira nkoola naye agende mbirala okitegeera obutateekawo bukyayi nnyo tulinayo ebivule ebyenjawulo ne Sheraton gyeri buli omu agende gy'ayagala w'Enkwakyo boyitema naawe mu Nkwakyo ow'enkuuka agende ewa Kabaka naawe onyumirwemu okitegeera wa Sheraton buli alina omukolo mugende kirungi nnyo okwewagira mateeka kigoyinza okutuwa nga tugenda okukwacha mu Nkwakyo musali agadde nnyo ate waveeyo ebifaananyi ng'abantu bazimbye amatama bati okitegeera kuba waliwo akaluma boyi wadde kyali gwe aliye noyagala nyengo waliwo kyali akaluma boyi n'apanda n'ogamba oba eyo tafusini ya mwaka mulamba ng'ekintu kiri kiti ng'azimbye nnyo ettama saagala bifaananyi ebyo biveeyo eyo tetutuukawaawo okitegeera mukwakye mpolampola nga temwerabisa kijja kubakkiriza kale nkwebaza obudde Kabaya kyakabi nnyo muganda wange naye nawe ennaku oyinamu wadde omusajja ennaku yabadde yajinja kati ffe ate twakulamu tuyinza kuddamu ebyo temukyabiddamu ate ffe tetwali beebyo nti tukulumba naki science just byebyo ebya Kabaya nze sijja kukoma kusalako wabirawo kyonna nze wendi gwe buli kyoyagala omumanyi ojjanga nebuuzaako abantu akanamba k'essimu enamba ng'essimu abo oba oyagala okwogerako nange onkubira essimu yange eri 0751 neera 51 23 78 oyinza okubeera eyo nga oyinza okubaako obuyambi bw'oyagala obwa abaana ba Ghetto Kabaya muntu mutuufu okubeera ng'akutuusa n'agamba nti katubuwe bano baliwe bati bano baliwe ebyo byensinga okukolera ddala so n'olw'embeera eyo mumunoonyeko kanamba k'essimu ako nga ye mukalaba akumata kumbira mpeera ensonga za Ssobi wezityo wezifaananye bekiisizza obubi mutusaasire naye twogedde ebiri ku ground nze ng'omu nja kusaba Katonda afune engeri gya receivinga Ssobi era amusonyiwe ebyamusobako kuba yensi n'abantu abalala balina engeri gye basoberamu era emubenda kale taata kale se amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017 66992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp